Timu ya Fede mushepo nungi kuba tuna musambi no mulwadde okujja ko musambi mu yafulumi yamaze okusoma naye wawo titwafunye replacement ye ennungi ennyo okukamala tetulina nnyo kitunza gamba mbu timu ina kyerake ng'ekyamanyi temuli mulwadde nti abagamba nti babwati ne bwati nti otuma timu yaffe essaawa zino kati engeri gyeteekateekamu eraga nti nno malirivu ku kyegenda okukola kubanga twayisemu n'abasambi abapya nga David omupya ne Wafula ndowooza naye mupya mwali abakulaga nti kati bakuze ku ssaawa zino kulanga basosamba omupiira okusomusa Bugema University okuva quarter finals okudda ku Bugema bwefaanagana essaawa zino si bwe lefaanagana season ewedde kuba season ewedde twali tufulumiza abasambi baali bangi nnyo nga tuli mu kuzimba tiimu ekyatuleetera okuba nga twavaamu ku quarter finals ku mulundi guno tunulanga ati Bugema bwere sano abasambi bageninza experience emala n'okuba tebalina nnyo excuses yonna gye bayinza kuteekenga okulaga nti netusobola okuva mu mutendera guno kubanga kati olya performance yaabwe yanjawulo osobola okulaga nti tiimu eno qualifying ogenda ku semi finals.